gwe olwaleero bw'oba osiibula Ramadan ku mulembe guno oguliko okusoma tukusuubira ogisiibula n'ebyo ebigenda okukugasa. Ye meseji yange gye njagala okuwa olwaleero. Osiibula Ramadani ogisiibudde otya? 1. Ramadani bw'oba ogisiibula, nakuwala nnyo ku budde obukuyiseeko nga tolina ky'obukoleddemu. Leisure time gy'obadde awo tolina ky'okola, oli ku firimu, oli ku mupiira, nga tolina ky'okoleddemu na kimu. Akakadde kanakuwalire nnyo kubanga oyinza obutaddamu kukola ki? Kukafuna. Kati mukanakuwalira nfunamu ki? Tewali kyofunamu. Naye kye wandikoze mukanakuwalira, kati utilize this time, kozesa kano k'okoze eki? K'osigazza okuziba gaapu eri eyakola ki? Eyayita. Oba meseji yange mugitegedde? Time yakuyitako nnyingi emabega paka kati. Kayado okunakuwala tekirina kye kigenda kugasa. Wabula kozesa time eno esigadde to compensate the other time, okubeera ng'oziba emiwaatwa, gaps ziri ezayita. Ramadani etandise obadde tosaala jama, kakati utilize this time otandika okusaala ki? Kusaala jama. Ramadani egenze obadde tosoma Quran, kakati kozesa time eno otandika okukola ki? Kusoma Quran. Bw'ona alaga Allah nti kati Allah ntandise, Allah asobola okusonyiwa ebyakola ki? Ebyayita n'atandika kubala kati. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu abagayaavu abagayala emabega, naga nti qul, gamba gwe Nabbi Muhammad, genda ogambe bani, ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, genda ogambe abo abaddu bange abo abeedibaze ne bagayaala ne batabaako kye beetegekera ne bakola bukozi bitajja, genda obagambe la taqnatu min rahmatillah, temuggwaamu ssuubi nani? Nakusaasira kwa Allah. Nga ndabye talawuya zonna zimpiseeko, nga ndabye ejjama zonna zibadde zimpitako, nga ndabye ennaku zonna ziri sizisiibye. La taqnatu min rahmatillah, tofaayo, tonakuwala, toggwaamu ssuubi. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah asonyiwa amazambi gonna. Amazambi ga miteeko emeka? 2. Amazambi ge tukola ga miteeko emeka? 2. Eriyo ezambi ery'okukola ng'olikola bukozi, dhambun fi'liya, zambi ng'okola kole. For example, kulimba kikolwa okola kikole, si bwe kiri? Okubba kikolwa okola kikole. Okugeya n'amalala gafaana bwe gatyo. Mazambi omuntu akola makole, ogwo gwe muteeko ogusooka. Ne wabeerawo amazambi ge tukola nga mazambi ga kuleka, wakoze zambi lwakuba olina kye walese. Nga ki? Eswala. Very good. Eswala wabadde olina ogisaala, kakati bw'otagisaala oba okoze zambi kubanga olese kye wabadde olina okukola ki? Okukola. Ate guli omuteeko okoze kye wabadde olina okukola ki? Okuleka. Kati amazambi ga mirundi 2. Gonna ag'emiteeko 2 Allah yagamba inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, gonna Allah agasonyiwa. Okirabye muganda wange? Bw'oba obadde oleka eswala Allah alisonyiwa, naye kikyakwagalamu kati ye message eddako wansi yagamba wa anibu ila rabbikum, kati bwe mubanga emabega mubadde bubi, then kozesa kano akaseera, kozi ye message yange, utilize this kano koolina kati leero koba okozesa, naga wa anibu ila rabbikum, kati kozesa kano akaseera to come back to Allah, okomewo eri ani? Eri Allah. Kubanga buli bwokola ezambi oba odduka Allah, buli bwokola ezambi ogenda wala eri ani? Eri Allah. Kati buli bwoyagala okukomawo olina kola ki? Kuleka zambi eri okole Allah kyayagala. Bwe wabbye wagenze wala eri Allah.
kati njagala kukomawo nkole ntya okubba kuveeko wenenye eri Allah wa anibu ila rabbikum mukome wani eri yani eri Allah wa aslimu lahu mukole Allah byayagala mukaseera kano eyo message Allah agituwanga amaze kulaga nti emabega obadde mufu kati saawa eno yakutereeza nkuwa message eno nga nkuga nti oyinza obutafunayo chance endala etereeza etali eno Allah gyakuwadde oyinza obutafunayo chance endala egogola neetereeza ngeno Allah gyakoze eki so kati wa aslimu lahu kati tandika kati ebulayo enaku mmeka Ramadani egweko naku nga nnya oba wataano nnya asatu egweko khalas egende tusaba Allah agitumazeeko bulungi nze abadde tasaala layiri nkoze ntya bwe ntandika kati Allah nsonyiwa ebya Allah ata anzikiriza bwe ntandika kati nensaala layiri kati ntandika okusaala talawiya Allah abikkiriza ye tandika kati si saawa eno naye ngamba mu kiseera kyayo abadde tasaala talawiya wenyagire kati zino ennaku ezibulayo otandika okusaala oleete enniyoga nti Allah kati ntandise mbadde sisoma ku Qur'ani bwe ntandika kati Allah nzikiriza kyekiseera kyennyini tandika kati mbadde nze nkyali mu byange ndi mugayaavu bwe nkomawo kati Allah akkiriza ekyo kyennyini kyayagala olaba bw'oleeta nniya n'otandika okukola Allah asobola okukugattirawo ebyayita kambaweeyo hadithi y'omusajja omu eyali omusajja eyayonoona ebbanga lye eryakulembera nabbi yamutunyumiza naye kaana mimman kaana qablakum emabega wammwe eyo nga mwe temunnajja waaliwo omusajja qatala yatta okutta kwennyini nakinjaga abantu 9 mu bameka mu 99 abantu bonna nga batta busi bwe yamala okubatta omutima ne gukomawo naye kenzise bali nange ndabika Allah ajja kunkwatako then nayagala okwenenya kiki yakola nagenda eri omu ku musajja eyaliwo mu kitundu nga musinza wa Allah naye nga si mumanyi byanjawulo ebyo ng'omusajja oli asinza nnyo Allah naye nga si muki si mumanyi omuntu asobola okuba nga asinza Allah naye nga si mumanyi ate omulala n'abanga mumanyi naye nga mukusinza Allah oba oli awo si waki si wama ibaada ze ntonotono naye ng'akola ebyetaagisa naye ng'ate mumanyi shayitaani bwe kuba kubuza eyanguyirwa nnyo ono alwa asinze nnyo Allah naye nga tamanyi ate ezibuwalirwa nnyo ono akola ki amanyi wadde nga ibaada ze ntonotono mumanyi lwaki olw'ensonga nti ono asinze nnyo Allah nga tamanyi byakola byonna abikolera ku butamanya mwangu wa kubula ate ono ayina irimu naye nga ibaada ze nki ntono buli kakola akola katono naye nga quality akakolera kuki ku knowledge kati shaitani bwe kuba kubuza eyanguyirwa nnyo ono atamanyi okusinga ono akola ki amanyi omusajja kyava agenda eri omusajja mu kiseera ekyo yali asinza Allah naye nga tamanyi namugamba musajja gwe inni qataltu 99 nafsan nzisa abantu 99 fahal alayya tauba olowooza bwe nenenya eri Allah ayinza okukola ki okunsonyiwa alaba imaani ennyingi nga iri mu ntono omuntu oli waba ne imaani nga nyingi naye nga iri mu ntono yensobi zagwamu oli kyava amuga nti Allahu akbar abantu 99 gwe Allah tagenda kusonyiwa toyina tauba 99 baki bangi kakati omusajja kye yakola n'agamba engeri gye siina tauba 99 tebagenda kunsonyiwa naawe kola ki naawe kankugatteko naye n'amugjako ensingo naawe zaba mekaabo 100
naye n'asigala ng'era kimulumiriza. N'atambula n'agenda eri omumanyi ng'alina knowledge, wadde nga mbasinza Allah ennyo, ayinza okuba yali takola ki, tamanyikiddwa nnyo, naye nga mu knowledge bamumanyi, musajja mumanyi. Namugamba nti owange gye mbadde eyo nzisa abantu 99. Okwonoona kuba kunene, kuba okutta obusa omuntu omu bw'ati emirembe giyinza okukubula paka bw'ofa, naye eriyo abantu abaguba emitima ng'okutta kafuuka kazannyoke. Kyava mugamba nti nzise 99 gye mbadde eyo. Ne mbaako wempitidde, ne mbaako omusajja gwe mbuuzizza nti Allah akkiriza tawuba yange. N'aŋŋamba mbu tolina tawuba. Naye ne nkola ki? Naye ne mwongerako ne mpeza 10. Gw'ogamba ki? Bw'oba gwe nga gwe mumanyi ogamba ki? Omusajja ge nti oli aŋŋaanye nti sirina tawuba, muggyeewo. Kaakati wamma bwe nneenenya Allah akkiriza tawuba yange. Omusajja olw'okuba yali mumanyi ng'amanyi nti Allah musonyiyi, yamugamba nti ye Allah akkiriza tawuba, naye wabula kino ky'oba okola. Bw'oba oyagala kwenenya, oteekwa kusooka kuva wali nsonga ekuleetera kukola kikolwa ekyo. Oli mukubi wa zzaala, oyagala kwenenya, kyokka osiiba bwe bakuba ki? Tovaawo ayi Allah nkusaba onsonyiwe, ate ku makya obagenda okulaba akawungeezi ng'otudde wali, anze neenenyeza mugira mukuba. Olw'okuba nti oli wali kumpi n'abakuba, ojja kusikirizibwa okuddamu okole ki? Okube. Oba kategeerekese, olina akawala k'obadde opepeya nako nga Allah takakkiriza, tonnakawoowa, oyagala kwenenya, kyokka ennamba y'essimu ekyalemeddemu mu ssimu yo. Allah nkusaba onsonyiwe, wallahi sigenda kuddamu kukendako, naye ennamba y'essimu bakugagijjeemu, tokola ki? Olina kusooka kukabulookinga, simu zonna oziggyemu ezaako, kateeke mu blacklist, kakati ogyewa Allah omuge nti kati Allah nzize ebya ddala, kubanga okasenguse. Oba kategeerekese, kati omumanyi ono kyagamba omuntu ono nti bw'oba oyagala Allah okusonyiwa, va mu kitundu mw'obadde obeera, kozi wayinza okuba nga mwe mukuleetera obuzibu okutta abantu, ogende mu kitundu ekiki ekirala mw'onaalongookera. Hadithi nabbi yagitunyumiza sallallahu alaihi wasallam. Musajja kyava atambula n'agendera ku kigambo ky'omusajja ono, n'ava mu kitundu mwe yali abeera, asenguka agende ku kyalo ekirala gy'atandika okusinziza eyo Allah, yeenenyeze eyo. Naye wakati wano ng'agenda okuleeta hadithi eno, temwerabira gyenna omulamwa gwe tuliko nti tandika kati Allah alongoose ebiseera byaki ebyemabega. Ebyemabega biri ebyayonooneka, bw'otandika kati Allah abikompasetinga. Kati omusajja aba atambula agende ku kyalo kiri, yali akatambulako ka mita katono, ajali n'emusanga naye naafu. Kaakati malayika zijja za mirundi emeka? 2, ezitwala ababi mu muliro n'ezitwala abalungi mu ki? Mu jjana. Bw'oba gwe mulamuzi oyo omutwala wa? Gwe mulamuzi omutwala woyo ntwala muliro? Lwaki muliro? Nga muli balamuzi bakambwe nnyo, mwe temusaasirako ase bangi. Kyova olaba ejjana Allah yagyesigaliza, wallahi Allah yagyesigaliza. Teriyo omuntu agenda kuyingira jjana okujjako lwa kisa kya Allah. Kiba kubanga si kisa kye, ffenna ejjana tetwandigiyingidde nga si kisa kya Allah. Oyina mulimu kikale gw'osobola olagayo ogwokuweesa ejjana? Gumbulire swala tugikyekingemu. Asuli gye tusadde kati Allah kyekingemu ku asuli gy'osadde kati, tulabe beekuyisaawo. Gy'osadde ng'olowooza kuzimba, ateeka teri buugi, abaana babagobye fiizi, ogenda omalako esswala nga n'essuula z'osomye tokyazijjukira. Egyo ogenda oyimirira naye osabe Allah ejjana. Oba kusiiba, kale ku swawumu kale oyinza okuba wasiibye, Allah gikyekingemu swawumu yo, tulabe beekuyisaawo. Wasiibye obadde otambula mu kkubo, amaaso buli muwala buli mukyala ayise ku kkubo obadde omutunuulira, ebidongo bivuga biri mu matu, wasiibye, emikono gikwata ku haramu. N'olwekyo ejjana ya Allah yagyesigaliza baddu ba Allah.
abagenda giyingira bagenda giyingira naki kusaasira kwe. Kati emirimu gye tukola gitutwala mu kusaasira kwe, so si muki, so si mujjana. Hapana, tekisoboka. Emirimu gye tukola gino, swala, kusiiba, tegikutwala mu jjana, gikutwala wa? Mu kusaasira kwe. Kati bw'anaatunulamu omusajja wattu wafuba n'ogezaako byagaana buganyi naye wagezaako ng'asaasirira eyo, kiringa wolagira omwana omulimu nga munene naye nga toyagala akole mulimu, wabula oyagala olabe nti agonze. N'ogamba omwana myaka 10, n'omugamba mwana gwe njagala ojjuza ettanka eyo amazzi, naye nga ttanka egendamu liita omutwalo mulamba. Naye ng'okakasa omwana ono w'emyaka 10 tasobola kujjuza ki? Tasobola kujjuza liita 100. Naye nga kyoyagala just akulage nti atandiseeko mugekali biveeko. Oba kategerekese? Singa omwana oyo asooka kulaga ggume, simanyi oba Oluganda lutegereka bulungi, akulaga eggume, omuga njagala ojjuze ettanka eyo liita 10 gijjuze. Omwana agamba naye gwe taata ng'olaba nsobola ogijjuza eyo. Nakukinako bwati, ng'olaba nsobola ogijjuza eyo taata. Nika naawe yogera ku byamagezi taata naawe. Allahu bw'oba obadde wakumusonyiwa okola ki? Naye singa omugamba jjuza ttanka eyo nga gakale oyinkusaasidde, yingira ejjana. So ejjana ya Allah yagyesigaliza. Omusajja ono atuuka malayika za mirundi 2 zijja zikaayana, ez'omuliro zigamba ono waffe yassa abantu 99 agenda mu muliro. Ez'omujjana zigamba omusajja abadde yeenenyezza naye nga just tannatuuka mu kitundu kiri mwabadde agenda kwenenyereza ddala. Kati Allah kyava azitumira ate omubaka omulala, malayika omulala, najja n'azigamba Allah abagambye mupime olugendo omusajja ono lwabadde atambuddeko. Bwe lubanga okuva mu kitundu wabadde okutuuka gy'abadde agenda, nga bwe mupima wakati awo distance ebulayo okuva wali okutuuka wali wawanvu okusinga okuva wali ne gy'ava, oyo aba waaki? Oba wa muliro, abadde tannaba. Kozi distance ebadde kyakola ki? Ekyali mpanvu, kitegeeza abadde tannaba. Kati oyo mutwale muliro, aba muliro mutwale. Naye bwe mupima distance ng'ebadde ebulayo okuva wali otuuka gy'agenda nga ye nnyimpi okusinga gy'avudde, then oyo aba waaki? Wa mujjana. Ekituufu omusajja yali atambuddeko katono. Yali akatambuddikako kutambula n'afa. Nga bwe bapimira ku distance eyo agenda bugenzi muki? Mu muliro. Ekisa kya Allah ne kikola. Oyo Allah ku mazambi amanene ge yali akoze, ekisa kya Allah ne kijja. Allah n'akyusa distance eno, naddira eno awabadde awampi n'awanvu yaawo, naddira awabadde awo awanvu n'akola ki? N'ayimpa yaawo. Bano bagenda okupimanga omusajja wa mujjana naye asse bameka? 10. Ng'owakakola mazambi ameka ng'ogamba mu Allah takusonyiwa. Meseji yange egamba tandika kati, tereeza kati. Bw'onaatereeza kati Allah agenda kukugattirawo ebyemabega nga bwe yagattirawo omusajja ono. Kategerekese bulungi? Saba Allah subhanahu wa ta'ala abe atuwe okutegeera ebisomesebwa, atusonyiwe ensobi ze tukoze mu mwezi gwaffe ogwa Ramadan. N'olwekyo meseji yange eyo njagala mugitwale nga nkulu. Nga nkulu ebadde ntono naye ng'erina kyekugattako. Muvubuka munnange tekinnaba leeti, mukadde munnange nawe tekinnaba ki leeti. In fact Allah abantu omuntu kasitaweza emyaka 6 amuggyako choice, amuggyako excuse. Hadithi egamba nti a'adhara Allahu mra'a, Allah yajjako omuntu excuse, talina excuse. Tarakahu, oyo gwe yaleka hatta balagha 60 sana, paka naweza emyaka emeka? 6. Kasitoweza emyaka 6 ewa Allah tolina excuse. Ogenda mugamba ki? Mbu kiki ekyakugaana okukola 60 years? Kwezi egyo myaka gyakweddaabulula oba otandise okulengera entaana. Naye kati gino emyaka 3, 2, omuvubuka aba akyalowooza akyalinayo ki? Akyalina chance.
naye oweza nkaaga weteeketeeke toyinaayo excuse. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuwangaala okulungi. Kyensembyayo nga maliriza darusu